kigambo kya Katonda kye kikuwa obuwanguzi ku mubi. N'olwekyo awo nawo tuyigirewo nti soma nnyo ekigambo kya Katonda, oba oli muto oba oli muvubuka oba oli mukadde. Era mbasaba ewaka wateekebwewo rutiini ey'okusoma ekigambo kya Katonda. Bagenda kisoma nga tebaagala, oluvannyuma nga bakiganyiddwamu bali kusiima. Era njagala kwebaza mu lujjudde Susan Makula, weebale nti abaana bonna be tubeera nabo ewaka balina fellowships obazimbamu ababuulizi, balina olunaku olw'okubuulira mu wiiki. Tetusoma busomi Bayibuli ewaka. Abaana tebasoma busomi Bayibuli, basoma. Tulina ekituuti mu prayer room, babuulirira mu rotation. Bw'oba okisomye lwaki tosobola kibuulira? Ekyo kyotegeddemu ky'obuulira twali kuswala. Mwemwe n'abaga nti abaana bange njagala baweereze Mukama, batandikeko. Coach them, mentor them, encourage them.